labeka bakatambika labika katandika butandisi ate ojja kutegeera nti kakyuse enzingulula bw'onooba oyongedde okuba nga otambula naffe. Now abantu bakyalaga obutali bumativu olw'engeri poliisi kye yakoze okutta Sebulime. Poliisi yavudde neega nti Sebulime yattiddwa ffe bannaffe aba poliisi mada temu. Ekimu ku biruma abantu baga nti Sebulime bwe baba nga balowooza yabadde alina ebitali bituufu byadde akola bandimuwadde omukisa oba n'akwatibwa oba n'atwalibwa mu kkooti n'awozesebwa oba n'annyonnyola ensi n'etegeera ekyandibadde nga kyekyabaddewo. Kino kye kimu ku ebyo ebikyasiiwa abantu nga buli bongera okwetakula wavaayo bingi mu ngeri y'ebibuuzo, ng'ebibuuzo bino byanirizibwa entono nnyo ansa. Okunoonyereza kubadde kujja kukolebwa ebbanga eriwunzikiddwa mutemu abantu abadde bajja battibwa n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Era ng'oli omuntu bw'abanga lwakiri omusango gumusse mu vvi, ekibonerezo kiyinza okuweebwa omuntu kisinga okubeera ekinene singa omusango guba gumusse mu vvi, kiba kyakuttibwa. Naye enzitibwa eba mu mateeka, si kye bayita extrajudicial killing, liri bamukwata omuntu ne bamutta. Era n'omuntu attibwa olina okuttibwa nga amateeka galamudde era tewabeerawo awakanya. Waliwo abantu ab'enjawulo abakwatiddwa musango ne gibakka mu vvi n'ebirala bingi nnyo. Kkooti neesalawo nti babeere nga battibwa. Kibaawo yadde waliwo omukyala bamuyita Susan Kigula yayatiikirira nnyo, yali musibe yakwatibwa kutta boyfriend we babbaawe, ebigambo ne bitabuka. Susan Kigula n'abeera mu kkomera ng'asaliddwa kibonezo kyakuttibwa, naye bwe yali eyo n'ajulira n'ateekawo olutalo olw'amaanyi ennyo mu mateeka. Ye Susan Kigula n'abalala nga 416 bannayuganda abaali mu kkomera nga basalibwa okuwanikibwa kalabba. Mu 2009 emyaka nga 9 ne bagenda mu kkooti ne bawaabira ssaabawolereza wa gavumenti ya Uganda nga baga nti ekibonerezo ekyokuttibwa oba ekyokuwanikibwa kalabba bakiwakanya. Ono yakwatibwa mu 2000 ng'ali ne omukozi we ow'awaka Patience Nansamba. Yabagamba nti Kigula ng'ali n'omukozi ono ow'awaka yatta Constantine Seremba. Era obujulizi bwesigamizibwa nnyo ku mwana wa myaka 3 mutabani w'omugenzi eyali afudde Seremba, alina bye yayogera mu kkooti. Naawo mu 2009 kkooti neega nti Susan Kigula watta omuntu genda mu kkomera, tojja kubeerayo bubeezi, let your neck be separated from the rest of your body. Amakulu nti ensingo yo bagijjako, bakutte. Omukyalo ono Susan Kigula bwe yagenda mu kkomera n'atatuulayo n'akwatagana ne bannamateeka be n'ateekayo okujulira mu Supreme Court. Era okujulira kwa Susan Kigula kwaleetawo enkyukakyuka mu mateeka ga Uganda naddala ku bikwatagana ku ky'okuwanika omuntu kalabba kuba ku ky'okuttibwa. Ebimu ku ebyo ebyaleetawo enkyukakyuka mu mateeka ga Uganda ku by'okuwanika omuntu kalabba bye bino ebibiri. Kooti eya Ensukulu Supreme Court yaga nti ekibonerezo ky'okutta omuntu tekikyafuuse kya tteeka omuntu bw'aba yatta munne. Kooti mu musango Susan Kigula gwe yawaaba,
kooti ensukkuluma abalamuzi bwe baatuula baga nti kale omuntu ne bwabeera nga asse omuntu, it is not mandatory that oyo yasse omuntu naye attibwe. Si kyatteeka nti oli bwatta omuntu omusango ne gumusinga nti naye ayina kuttibwa. We are talking about law, twogera ku byamateeka. Ekimu ku birala ebyafunika mu musango Susan Kigula gwe yawaaba mu kujulira, kooti ensukulumu abalamuzi basalawo ne bagamba nti naawo okusinziira ku bujulizi obuleeteddwa n'ebirala, ekisooka kitegedde awuliriza nti kooti yagamba nti tekijja kubanga kyatteeka nti omuntu anaaba asse omuntu mu buli ngeri oli bw'olaba nga asse omuntu naye alina kuttibwa. It is not mandatory. Yadde asobola okuttibwa olw'okuba nti yatta omuntu, naye si kyekyo. Tekitegeezenga nti buli anatta omuntu alina kuttibwa. Nkuwa ekyokulabirako ekyangu mwe tuyinza okitegeerera nti si buli gw'osanga nti ye Abaasi nti musiraamu. Yes, Abaasi linnya lya Abasiraamu, naye oli asobola okuba nga ye Abaasi naye nga si musiraamu. Si buli tekitegeeza nti buli gw'onoosanga nga ye Peter ng'olowooza mugoberezi wa Yesu Kristo asobola okuba nga ye Peter naye nga musiraamu, oba nga Peter oyo muju, something like that. Ndowooza otegedde bulungi. Ne kooti bwetyo bwe yagamba tekibe nga kyatteeka nti buli muntu anatta omuntu alina kuttibwa. Basobola omuwa ekibonerezo ekirala ne si kyakuwanikibwa kalabba. Now, ekirala ekyafunika mu musango Susan Kigula gwe yawaaba mu 2009 mu kujulira kwe, ono already baali bamusalidde ekibonerezo kya kuttibwa ne ajulira. Ekirala ekyafunika kyagamba kooti yasalawo nega nti kale waliwo abantu abayinza okuba nga okusinziira ku bye baakola kooti erabye nga ababi nnyo tebasaana kusibwa bulamu bwabwe bwonna, basaanidde okuttibwa, death by hanging. Naye singa omulamuzi akusalira ekibonerezo ekyokuttibwa n'otattibwa mu bbanga lya myaka 3 okuva omusango lwe gusaliddwa, ekibonerezo ekyo tojja kifuna ekyokuttibwa. Lwakiri bajja kugamba bakusibe obulamu bwo bwonna. Nfunye bulungi nti omulamuzi leero tuli mu 2019 n'asalira fulani omusango n'agamba gwe ku kyewakoze ogwanidde okuttibwa. 2019 2021 tugenda okutuuka 2020 nga tottibwanga olw'ensonga emu oba endala. Abalamuzi ba kooti ensukkulumu bagamba nti oyo omuntu tattibwenga singa ebbanga liyitako ery'emyaka 3 okuva lwe bamusalira ekibonerezo ky'okuttibwa, anaakyusibwanga ekibonerezo kye ekyokuttibwa ne kifuulibwa okusibwa obulamu bwe bwonna obusigadde. Now, mu bino byonna ebiriwo, njagala tugende twongere okwetegereza ebibonerezo bino ebyokuttibwa, kuwanika bantu kalabba n'amawanga amalala gye biri. Olwaleero Uganda ekibonerezo kino tukyakirina, naye nkulaze nti nabadde nkola okunoonyereza ku nsonga ze zimu, ndowooza byasemba okukola myaka mabegako eyo. Waliwo abantu bangi, of course onambuuza Susan Kigula, what happened to Susan Kigula? Susan Kigula yaddayo ne bakola retry, abalamuzi ne baddamu ne bawulira omusango gwa Susan Kigula mu 2011. Susan Kigula ekibonerezo kye ne batandika okuwuliriza ekibonerezo ne kikyusibwa, yali alina okuttibwa ne kikyusibwa, kyokka nga obujulizi bwaleetebwa nti yattabba oba boyfriend we Seremba. Ekibonerezo kya Susan Kigula ne kikyusibwa ne bagamba okay, tugenda kusiba obulamu bwo bwonna. Nakyo ne bakikyusa ne bagamba okay, tugenda kusiba emyaka 2. Mu 2011 Susan Kigula n'atandika okusoma ebyamateeka ng'ali mu kkomera Luzira, digiri mu byamateeka n'agimaliriza mu 2018 omwaka ogunzikiddwa lwe bamutikidde. Susan Kigula yasigala agamba talina musango gwonna gwe yakola ku kyokutta Seremba. Kati nawulira ono Susan Kigula byonna byali bwe bityo, yava mu kkomera mu 2016. 2016 she was released. Yadde family yoli yali
Abooluganda lwa Seremba bagamba obujulizi bungi omwana w'emyaka 3 yaliwo ng'alaba yatema omusajja n'amutta n'ebirala byonna mu kuwulira omusango Susan Kigula yatuuka n'ofukamira mu kooti n'akaaba nga yeegayirira eyali nazaala we amugamba munnaye maama nsonyiwa biki byonna byaliwo but this lady was released bamuyimbula mu 2016 ali bweru alya butaala. Oba oliawo abasese bulime kino kye bamummye nso okutegeera ebyaliwo tugenda kuwumulamu katono nkomewo nkulaga bingi ebigaziwa n'okusinga ku kino Ebya live bas of course n'okutwala emitala w'amayanja nkulage ebizze bibaawo mu line ezifaanaganako bwe ziti ndowooza n'obukodyo obukolebwa bwe baga nti omuntu bagenze kumutta tolowooza nti bagenda mukuba kayondo ku mutwe ki ekibeera gye battira abattibwa nga kkooti eragidde nti oyo bamutte. Nkomawo mwebale kuba naffe wonna wonna we muli share across sharinga ne banno mwagala nte okay mwebale nnyo mwebale ddala kubanga muwuliriza yonna yonna gye muli mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale kubaako bakabulaza bagayi ne bannagayi zo Zahakan webale kubanga kooli n'abalala mwenna bannaffe abali awo bale kubanga mugoberera. You can kindly share across sharing ne banno invite friends tubenga tukitambuliza ddala wamu ffenna ensonga ebenga tugirina ffenna. Imanja ya jilina afulumi ya jilina babo jilina tegula wao ndachikulidi sorry webale nnyo nyini ddala kubanga olinaffe ku Bukedde Farmer Embuti kizikikubika tonze 5 mukakatonyeze munana ne bobanga oli kuchenda mukakatonyeze mukago gambo tya Lubega wali bwayise ku Masterpiece Sound ubale kubanga umudiza ku Muhala opposite Delta gambo tya mukulu kitata wali mu Katogwe bwayise n'abalala mwebale kubanga mutumbudde nayo naje musizo kubanga mu wuliriza nze hajikazi bibashimbaza akunga luno lwa of course umanya tubeera obutale bulambalamba kubanga tukutusa ku program basi dunia bintu bingi byetuba tulina okulabikanga tutunulira muntunulira ennene ugambo tya Sava Peter umuto wange wano mawuliro olupapula bale kubanga owuliriza